Right, balamusizako mwena abekumide ku mukuto gwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mutala amayanja katusabe kama tukwebaza olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu asirwa amaanyi sirwa buyinza wabula olw'omwoyo twaliza okubeerawoko era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mutusabidde amiina. Kale tubaagala nnyo mwenna abali ku mukuto gwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda n'abali mutala amayanja abali ku Daily Still Hope 2 mukutu gwaffe gwa kubiri n'abali ku Age Media mwena tubaagala nnyo tubaza mukama yabayisiza mu 2023 ne muyingira 2024 katusuubire mukama mwesigwa byonna byatakola last year agenda kubanga ate guno omwaka ate akola okwagala kwe mugwe mu mwaka gwa 2024 mugaya Jamil ande mu studio za Daily Still Hope kubanga nkutwalira ddala mu maaso ate Matovu Sylvester ali ku kamera kubanga ate akukwatira ddala akusembereza ekifaananyi ekyo n'amaloboozi okubanga gakutuusaako mu ddiiro lyo mu nnyumba yo oba ku mulimu gy'okolera mu mmotoka yo yonna gy'oli maloboozi okubanga ogafuna loud and clear. Kati kitundu kyakubiri kye twatandikako olunaku olw'ejjo ennaku zombi ziri 6 ate omwezi guguno gwa January omwaka 2024 lunaku lwa 6 weekend muli waka mwebale nnyo mwenna abali mu ggwanga Uganda namwe abali mutala amayanja tutakomekereza katundu akasooka atwadde tukumenyera obubaka Uganda bweyolekedde oba Katonda bwagenze abanga atulaga okusinziira ku busungu bwalina ku ggwanga lino Uganda eririna moto for God and my country nenga tekyalina makulu yonna yamyuka eringa omusaayi ate yonna yatwakaala eringa bendera tekyakola makulu era Katonda tata mfakita kyakola na makulu ogamba for God and my country kubanga ebikolebwa ate biragira ddala nti olwa Katonda n'ensi yange ebitambula mu kanisa especially atugenda kubanga twekona nnyo ku kanisa ate tujagendako ne side endala eri side B nayo tusobola okubanga ate tujoogerako. Kale twakomekereza nga tukumenyeddemu ebitonotono bakabona abekiriranyiza ani basobola okubanga ate beekolera empires ezaabwe abasumba kati bali ku competition ani asinga okubanga avuga emmotoka ey'ebbeeyi ani asinga okubanga alina ekizimbe eky'ebbeeyi naye nga Katonda yagamba nti ku lunaku luli tagenda kubuuza kizimbe ki kyewalina kyewazimba wabula agenda kubuuza abantu be yakukwasa wabatuusaawa kubanga Yesu we yali ng'asabira abayigirizwa yabagamba Mukama bonna bonkwasizza nsaba kuleme kubeerako wadde n'ogu abula. Naye kati bakabona b'ennaku zino amalako n'omwaka in fact kambuze ekibuuzo kumwe mwenna abatulaba omusumba wamanyi ewo gy'osula manyi it is very rare okubanga amakanisa agamu galina abantu bangi nnyo omusumba kiyinza okubanga tekisoboka okubanga ate amanya buli muntu wasula naye abasumba bano abantu be bamanyi gye basula be bagagga b'omukanisa bokka era kiba kizibu nnyo okusanga oli asha waabwe atuuyana n'emirimu nga musumba we amanyi gy'asula. So bano abasajja baabivaako ebyobwakabona Katonda munyiivu nnyo nti ebyobwakabona baabivaako wabula badda ku zaabu na feeza balemereddwa okubanga ate bakola emirimu gye bateekeddwa okubanga bakola batandise kubanga beekolera bwakabaka bwabwe era batandise n'abantu bennyini abagoberezi batandise okubanga babaawula mu viki Katonda atakyagala fefe nnyini tandise okubanga twekuba ndi ttiimu gundi era we bavaayo ne boogera ku ono abantu basanyuka bavaayo ne boogera ku ono abantu basanyuka naye lwe bakutte kuwe akambuwala nnyo n'agamba nze ku musumba wange nsobola okubanga nwana n'okulwana. Katonda tabyagala era Katonda si musanyufu okubanga tweyisa ife abalemedde mu mata okubanga tweyisa mu ngeri eyo okutuuka kussa eri okubanga twagala okulwana olw'abasumba baffe nga twagala okuyiwawo emibiri
nga tulaba nti omuntu ayogera ku musumba wo aba amuvodde nnyo to that extent you can't hold it anymore. Oyagala kubanga ate olwana. Ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga, it's a result of failure of the church. Church weelemererwa okubanga eyimirira, ebyoto bya sitaani bigenda kubanga bigolokoka waggulu, ate ebigolokoka waggulu emirimu gya sitaani genda kubanga gisaanikira eggwanga eryo eriba liremereddwa okubanga likwata bendera ey'obwakatonda. Katonda yagambye nti bano ba political leader abasinga bonna betulaba mu offices ezo abatambula nga babakuuma, bo bonna abasinga balina ebyoto, era ebyoto ebyo almost buli lunaku bagenda ne badda ku byoto ebyo ne bazuukusa amaanyi basobola okuba nga beekuumira mu buyinza, basobola okuba nga bafuga. Kakati Katonda agamba naffe ekkanisa tulina okuba nga tuyimirira. Buli bannabyabufuzi ebyoto byabwe we binaagolokoka ne bisinga eby'ekkanisa, ekkanisa terina kyegenda kwogera oba kyegenda kuwabula kiwulirizibwe, kubanga amaanyi agalizisitinga sisitimu y'ekkanisa gaba gali waggulu nnyo okusinga amaanyi ekkanisa kwetambulira. Tetugambye nti Katonda waffe munafu, Katonda waffe w'amaanyi, naye peesi gy'omuwa gy'atambulirako. Mu bulamu bwo Katonda w'omuwa peesi ya 10 kilometers per hour gy'atambulirako. Newankubadde asobola okutambula 1000 speed ya kilometers per hour, asobola even he can move faster than light and thunder. Naye gwe peesi gy'omuwadde ye peesi gy'agenda okubanga akola ki, gy'agenda okubanga ate atambulirako. So Mukama n'agamba nti bano bannabyabufuzi ebyoto byabwe byo biri so active, ebyoto byabwe bifuna saddaaka each and every time, of which ne bakabona bano bakimanyi, era ne saddaaka ezimu bakimanyi, era saddaaka ezimu nti n'abaana ba Katonda b'omu kkanisa batuuka ekiseera ne bazeenyigiramu nabo ne bakomekereza nga bafuuse nga saddaaka. Naye ng'ate bano bakabona rolo yaabwe balina okuluŋŋamya ekkanisa n'okuluŋŋamya endiga oba abaana ba Katonda okuba nga tebeenyigira mu bintu byonna ebiyinza obaviirako okufuuka saddaaka ey'abalala. So that's number one, nti Katonda atunenya nti ekyoto ky'eggwanga lino Uganda oba ebyoto eby'ekkanisa mu ggwanga Uganda byazikira dda. Era bino bye bateekawo mu National Prayers Day, tugenda kusabira ggwanga National Breakfasts. Katonda agamba ebyo tabimanyi era tabitegeera, ebyo baba ku byabwe, eyo meeting ya Interreligious Council. Ozowulira bino bye bagenda mu lubiri oba mu state ne bagala tugenda kusaba ku lw'eggwanga, Katonda agamba eyo meeting tagimanyi, baba bagenze mu Interreligious Council. Gate Interreligious Council ekyo kibiina oba kibinja ky'omulabe sitaani, of which omusiraamu ajja kujja ayite Katonda we, omulokole naye ajje eyava dda ku mulamwa, kubanga mu National Prayers Breakfast tolabayo basumba bali ku mulamwa. Katonda wagamba nti abasumba abatuufu abateekeddwa okuba nga bagenda ku National Prayer Breakfast tebaliiyo, bali eno babagalira. Kati bano abaziyiza bannaabwe, bano abafuka ebikonge, bano bakabona, bano abeefuula abagezi, be bagenda eri mu National Prayer Breakfast ne beefuula nga abali kusabira eggwanga naye nga bagenze kunoonyayo zaabu na feeza. Era Mukama agamba nti zino entalo ezitaggwa mu basumba buli ssaawa, ono n'alwanagana n'ono, ono n'ayiya kino, nti buli ono alaba oli ng'alina abasirikale 10,
ayagala naye bamuwe nti alina okukolawo ekintu kyonna ekinaleetera abantu omuwa sympathy, okukwata abantu bamukwatire sympathy n'okuba nga bamuwa ekyo kyayagala ayenkanenkane n'oli. Mukama atunenya ku lw'ekyoto ekyagwa kyagwira ddala. Katonda agamba ekyoto mwe kyali ky'amaanyi. Ekyoto mu ggwanga bwe kiba ky'amaanyi kitegeeza buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi. Finances z'eggwanga, emirembe mu ggwanga, buli kimu kiba kitambulira ku peesi ya Katonda. Tewabaawo maziga nga gabaawo ng'ekyoto kyazikira, kyagwa, kyayikamu amazzi. Ng'abaakisuula be bano abanene, bano abeeyita abanene be tutera okulaba bagenze mu National Prayer Breakfast, be baasuula ekyoto kya Katonda kubanga bekkiriranya ne bagenda ne balya emmere ya Kabaka ne balemererwa okuba nga boogera bye bateekeddwa okuba nga boogera, ne bekkiriranya olwa zaabu ne ffeeza gwe bafunayo. Kaakati bano abakuma ekyoto we bakomawo eno gye bali baogera birala, ekyoto ne bongera nga bagenda bakikola ki, bakinafuya. Kubanga jjukira bano bakabona si be bakuma ekyoto sometimes. Bo balinga ba leaders abatukulembera, naye bano ababeeramu nga bakyongeramu amaanyi be bano ababeera mu church ba intercessor abawansi. Kati intercessor walaba by the way bano ba intercessor Katonda abalaga bingi. Kati mu kubalaga ebingi abamwe bagenda okwebuuza ku basumba baabwe, basumba babalaga nti everything is well, kiri bulungi, kyolina okukola kusabira busabizi mirembe mu ggwanga. Naye nga mulimu ebyoto ebyetaagiddwa oba ebyetaagisa okuba nga biri destroyed. Kakati ekyoto ky'ekkanisa kyo kinafu wogeraageranya ku kyoto eky'ensi. Era Mukama agamba ebyoto ebisinga okuba n'amaanyi si byoto by'abano abasamize, ebyoto ebisinga okuba n'amaanyi byebyoto by'abannabyabufuzi. Era agamba tuyingira 2024 bali ku road map okuba nga bayingira wali 2026, ebyoto balina okuba nga babyongeramu amaanyi. Sadaka zirina okuba nga zikolebwa. Nti abo betulaba bannabyabufuzi abo ekiro basuula batudde ku byoto, basuula basaba bakatonda baabwe. Fembu nga tuba mu kwebaka ate we bukya ne tugamba ne tubafukaamirira nga tubasabiriza. Kyova olaba Katonda ne waba alina kyakulaze ku oyo togenda mugamba, kuba wonoomugamba otya obutaddamu kuba ng'agenda kumma, atagenda kuddamu kuwa kintu kyonna ate ng'oba obyagala. Kakati Katonda ne watulaga ekintu kyonna ku bo, kubanga abo bannabyabufuzi abamu those are political heads Katonda baataddewo okuba nga bakulembera. Kati bano bakabona ge maaso gaabwe ate ke kamwa kaabwe be balina balabira, era be balina oyimya ne bagamba Mukama agamba waati ng'eggwanga lino abafuzi mukolewe muti Katonda kino takyagala, ekyo Katonda kyasuubira mu bakabona be yali atadde mu ggwanga lino. Era Mukama n'atujjukiza n'agamba mujjukire emirembe gy'Amiini, bakabona be yalina, nti n'Amiini yatuuka ekiseera ekyokuba nga abatta naye nga balemedde ku mazima, nga bagamba batufa katufe, naye ssebo His Excellency Amiini Mukama tayagala bino byokola. Otugana obuulira enjiri, ffe Mukama yatugamba kubuulira ki? Njiri. Amiini n'abatta naye nga balemerako. Kati Katonda asuubira obwakabona obwo businge nawo. Kubanga tusoma agamba mu kanisa y'oluvannyuma eriba y'amaanyi okusinga yakola ki? Yasooka. Naye ate kankubule kati ate biri vice versa. Ekkanisa y'oluvannyuma nafu nnyo n'okusinga ekkanisa yakola ki? Eyasooka. Kuba Katonda agamba nti wano buli gwagezaako okuyimusa eddaala ng'amuvaako nga yeekolerawo olugo olulwe, buli gwagezaako okuyimusa amuvaako buvi ng'ate abuza abantu be. Bubangi bayimusizza wano
naye nga baamala ne bamutta bali ku byabwe bafuuka ba businessmen nti bano abantu be yabakwasa okubanga abatambuza abatuuse mu nsi ensuubizi bate babalabanga byamaguzi babalabanga madaala babafuula abalwanyi baabwe ababalwanirako entalo zaabwe ezitalina zaabwe Katonda wabula personal issues. So God is not happy with how the church is moving. God is not happy with how powerful ebyoto by'abano betufukamirira gye tulaga ne tubasaba obusente ne tufukamira ne tugamba gwe wekka gwasinga gwe wekka tovaawo muline saza gwe baagala chairman tova ku kintu. God is not happy. God ayagala tutambulire wamu ng'abantu be bali ku mazima ng'abantu be tubabuulira ekituufu wabula ffe twekkiriranya. Era agamba bano bakabona bano nti Nabukadduneeza ategeka ebijjulo bye n'abawa emmere eyo emmere n'eba naazo okutegeera mbu era oluusi bava eno nga balina bye bategese bye bagenda okwogerako ne bagamba kakati we tunaagenda ewa Nabukadduneeza tugenda mugamba tetufukamirira kiki tetufukamirira kibuume ffe tetukola kino ffe tetukola kino bwe naye kasa batuuka wali ku lujjuliro ne babasavinga emmere ey'omu lubiri ne balya emmere eva ku byoto banaazibwa kati ne bafuuka kimu nga Bibuli egamba nti wewegatta ne malaaya mufuuka kimu kati ne beegatta ne baba nga amaaso gaaziba bano bakabona boolaba amaaso gaaziba tebakyalaba kituufu na kikyamu bo buli ekijja mu maaso kiba kituufu era buli agenda gye bali ye mutuufu akaseera ako newabanga kyakoze kikyamu kasita agenda gye bali ng'atutte zaabu ne feeza bamuwaana buwaanyi. Kati bw'okusaba kwe tuteekawo ennaku zino okusaba tekukyusa na Katonda kwagala kwa Katonda ng'okwali e Nineevi. Okusaba kwe tuteekawo ennaku zino kwa kwenoonyeza byaffe. Zino za 3 ezo n'ebintu ebirala. So Katonda kyayagala tusooke tukole ku kyoto eky'eggwanga kubanga ebyoto ebikuumye oyo ebigenda okuleeta kye bayita omusaayi mu ggwanga byo buli lunaku babyongeramu omuliro buli lunaku babiseesaamu naye nga Katonda agamba ne bakabona be yalonda okubanga bazikiriza ebyoto ebyo be bamu kati abaseesa mu byoto ebiteekeddwa okubanga bizikirizibwa. Nja kunyumya ku kyoto eky'eggwanga si kimu si bibiri bingi ne Mukama agamba we have to arise. Enkola gye bikozemu last year ate bigenda kudabolinga mu guno omwaka era we binaasigala nga by'amaanyi tugenda kubeera nga ne zi breaking news ezitali za bulijjo. We binaasigala nga by'amaanyi mugenda kubeeramu okufeesa okutali kwa bulijjo. We binaasigala nga by'amaanyi mugenda kubeeramu emiranga egitali gya bulijjo ebyoto ebyaffe mbu byazikira. Kama wagamba byazikira tebikyakola era mbu n'ebiriwo ebiringa ebikola oba ebiringa ebikyayimiridde binoonyi bya nsimbi byafuuka ssemaduuka
byafuuka forex bureau otwalayo ssente ne bakuwa saala ey'ekicupuli nodda ewaka nga tolina kyolina noddayo enkya notwalayo ssente ne bakuwa empewo. So Katonda agamba nti nabyo byafuuka biforex bureau oba bisemaduuka omutambuli wa bizinensi. Era Katonda agamba nti amakanisa agasinga getulaba agasinga getutunuulira getulaba ku ma-TV ne tukola ki gafuuka semaduuka gafuuka forex bureau. Bantu bagendayo kubaako bye bakima ne bavaayo, wabula tebagenda kubanga bayigirizibwa enkolagana yaabwe ne Katonda. Nedda, ebyo babivaako dda. Baliwo kubanga bagenda kugula kuwaanyisa, naye ng'ate bano abafuulanga ababakulembera mu forex bureau oba mu kuwaanyisa babawa mpewo, ate bo ne babaggyako ebyabwe. Bano ne basigala nga bali wansi nga babonaabona nga tebalina ke balina, naye ng'ate bano bambuse waggulu. So mu kitundu kino mu byonna by'owulidde, Katonda atunenya ku lw'ebyoto ebikuze ebyegulumizza ebinafuyiza ekkanisa ebigireetedde okuba nga ate yekkiriranya, naye nga bano bakabona gye basiiba ku byoto ebyo n'okulya ne balya ne babajjagala ne bakomawo nga ebirowoozo byabwe byakyusibwa. Bo bali ku bitiibwa kati bava ku kunoonya Katonda kati banoonya bintu, bava okuba nga beesiga Katonda kati essaawa zino beesiga bantu, obwesige bwabwe buli mu bantu. Dawudi ayogera mbu nali musaba nso gange eri ensozi okubirawo kwange kwava eri Mukama Katonda. Mu bakabona ba Katonda b'ennaku zino amanso gaabwe bagayimusizza nga bagatunuuliza olubiri olumu gye basuubira okuba nga wava obuyambi bwabwe, gye basuubira okuba nga wava ebyabwe, gye basuubira okuba nga wava buli kimu kye beetaaga. Naye nga yabayita abayimusizza okubatuusa awo, eyabajja wansi kati baamuvaako basigala kumwogerako bwogezi. Naye enkola n'obukwakkulizo bwonna bali ku nkola y'omulabe Sitaani, kwe bavugira, kwe batambulira, kwe beekyusiza, kwe basiza, kwe baliira. Okumanya nti bwe ebyoto ebyo ebya Sitaani oba ebyoto ebyo ebisudde eby'obwa Katonda byava okubanga birina specific places gye bibeera, kakati biri mu maka g'abakabona, nabo baagabanako. Kati mbu byabanywa ne bibaleka wansi, kati bye bifuga. Mukama agamba nti ovola ati Uganda abantu basabye, Uganda abantu bakoze buli kimu, ne Uganda Katonda alinga yatwerabira. As if God has foreshaken us. Atwerabire. Tetuwulira, takyawulira. Naye agamba we tulidda gy'ali agenda kubanga akomawo gye tuli, azze obusibe bwaffe tubenga abaloota. Gamba we ndiza obusibe bwa Sayoni ndibanga abaloota, bali baanananga abaloota. So Mukama agamba bakabona be mulekera okubanga mukozesebwa n'abantu abataabayita, mukozesebwe Katonda. Kyabagambye mukyogere, kyatanabagamba temukyogera. Mulekere okugatta mu kigambo kye n'okukitoolamu, kubanga mulabye emigaati. Mulekere abantu be baba bakwasizza okubafuula emiti, okubakunkumula, okubajjako ebibala byonna, ne mubaleka nga bo bakalu ng'ate mmwe mugenze mukuse, ng'embuto zikoma eri, banka zammwe, akawunti zammwe zijjudde.
era Mukama agamba ebintu byabakwasizza mubijje mu mannya gammwe mubiteeke mu mannya g'obuweereza bwe yabawa. Abasumba abasinga ebintu byonna Katonda byabawadde biri mu mannya gammwe, era bwe muva mu nsi famire yammwe egenda kwezza ebintu ebyo ebitundu ebimalewo obuweereza bukomaawo. Ate obuweereza Katonda teyabukuwa bube nga bukoma ku ggwe, yabukuwa bube nga bweyongerayo. Ti ne woba ovuddewo nga Musa we yavaawo, Joswa yaliwo okuba ng'atwala abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Katonda si musanyufu n'olw'ebintu by'abawadde okuba nga biri mu mannya gammwe, mannya g'abaana bammwe, mannya g'abakyala bammwe oba amannya ga booluganda, naye nga bya buweereza. Ayagala bibeere mu mannya g'obuweereza. Omusumba gwandaba naawe ampulira, wandiba ng'oli omu ku abo. Ate abamu mbu byali mu mannya ag'obuweereza ne babikyusa dda nga n'ekkanisa temanyi. Era mwe muli awo mumanyi ettaka ly'ekkanisa liri mu mannya g'ekkanisa, amazima ddala ng'ettaka ly'ekkanisa liri mu mannya ga musumba. Baakyusa dda tayito, baakyusa dda endagaano. Tiba musumba tabeeguya, naye ng'ettaka mmwe abaalisonda mwayingira mu kusaba n'okusiba ne mukabira Mukama n'abawa, naye nga ettaka musumba ye yali akola bibye. Ebintu byonna biri mu mannya ge oba mu mannya g'aba family members. Ekyo Mukama amazima takyagalira ddala, era agamba abasumba b'omu Uganda bonna ministry baazezza zaafuuka zaabwe, tezikyali za bwa Katonda kuba n'ebintu biri mu mannya gaabwe. Ebibyo byakuwadde talina buzibu, naye Katonda ali kwogera ku kkanisa. Ebintu byabawadde ng'ekkanisa, ebintu by'obuweereza, basumba, bakabona, abaweereza ba Mukama, ebintu mubize mu mannya g'ekkanisa, mubijje mu mannya gammwe, mubijje mu mannya gammwe, mubijje mu mannya g'abakyala bammwe, mubijje mu mannya ga family relative bamwe. Naye nga ezo sente zibagulamu ebintu ebyo, amazima zaali sente z'abantu abaasonda ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebisatu paka we zaawera ne bagula. Wano mu kusooka wabalaga nti kuliko mannya ga kkanisa, bambi ne badde ewaka nga basanyufu. Sitaani n'asooka akuwa amagezi n'okyusa. Mukama atuyambe, Mukama atusaasire, Mukama tuzibule amaaso ng'ekkanisa mu ggwanga Uganda. Kiba Mukama agamba byonna wabikola n'ensirika, olowooza nti twenkana naawe mugenda kuva mu bulamu, byonna bye mwateeka mu mannya g'aba family members byammwe, Mukama agamba bigenda kusaanawo nga matongo, bigenda kugenda byonna. Boogenda birekera tebagenda kumanya bulumi bwe wabifuniramu, bagenda bikolamu bye baagala. Katonda ajja kusigala ng'omuwa accountability. Lowooza kitundu ekyokubiri kati kikomye wano. Ekyoto ky'ekkanisa ery'eggwanga Uganda kyo kyazikira dda. Kati tulina byoto ebyabalala byebifuga. Ekyoto kya New World Order kya Interreligious Council nga kyekifuga eggwanga lino. So Mukama agamba 2024 ekyoto kya Katonda wekitaddemu kwaka 2024 eva mujja kuba nga mufuna breaking sad news mu ggwanga lino 2024 gena kuba nga okiraba. Ogera Jamiru nzabadde mu studio za Destiny Hope okuba nga nkutwalira ddala mu maaso, ate Matovu abadde ku kamera okuba nga akukwatira ekifaananyi ekyo. Alina amatu awulire mu kyagamba ekkanisa. Mukama yatuwa ekyawandiikibwa kiri
mu kyamateeka olwokubiri oba ekyamateeka ekyokubiri kyonna nga wokimanyi essuula eyokuna yonna genda ogisome otegere mukama ki kyagezaako kubanga ate agamba. Tugenda kudda mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga twogera okuba nga tulambulula obubaka buno Katonda bwe yawa eri ekkanisa n'omwaka guno gwe twasanyukira nti omwaka gugenda kujjula ebyamasanyu bye twetaaga ngaffe naye ng'amazima Katonda si musanyufu n'enneeyisa y'ekkanisa mu ggwanga Uganda. Basumba engeri gye bayisaamu, engeri gye batwalamu abantu be yabakwasa okubanga ate bo baava ku mulamwa balina ate byabwe bye banoonya. Tubaagaliza olunaku olungi, beere bulungi, mweraba.